Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwa leero nzize nammwe abaana abawala njagala mbawe ku ddagala eryongera emibiri gyammwe, ennyonyoogeze z'omukwano. Mulimu abaana abawala abakyala nga muli ku famire, ekyamazima nga temukyalina bwagazi mibiri gyammwe. Beera ng'otunuulira ku bintu bino obeere ng'obikozesaako ebiseera ebisinga ebyo ebisookebwako eba bigenda obbayamba naddala okwongera obwagazi mibiri gyammwe. Waliwo by'osobola okukozesa ebyo ebisookebwako ate nga bijja kuyamba. Ng'ekisookera ddala kyensaba ky'olina okukozesa, nkusaba ofune ze bayita enkomamawanga. Enkomamawanga nnungi nnyo, zongera obwagazi mibiri gyammwe mu abakyala, zongera ennyonyoogeze z'omukwano. Singa onaaba ozitunuulidde n'obeera ng'oziryako. Kati enkomamawanga z'ogenda okukozesa, funa enkomamawanga ekibala kyennyini. Bw'ofuna ekibala ky'enkomamawanga beera ng'ogyasaamu mu makkati. Munda omwo mubaamu obusigo. Obusigo obwo bubako kajwisi kungulu. Teeka obusigo mu kamwa, nuunako kajwisi, obusigo buwandule. Nuunako kajwisi ku busigo, obusigo obuwandule. Mukitegeera? Kwegamba beera ng'olya nnyo enkomamawanga. Bw'otyo kajwisi ako koba onuunye kasigo kagenda kuyamba okwongera ennyonyoogeze z'omukwano mu mubiri gw'omwo. Ekirala enkomamawanga ezo osobola ozikuba mu jwisi. Singa oba ozifunye, zikubire mu jwisi. Jwisi oyo ze ziba zisingamu. Toteekamu sukaali, teekamu otuzi tutono, toteekamu sukaali. Beera ng'onywa jwisi w'enkomamawanga, agenda kuyamba bulungi nnyo gwe omukyala okwongeza ennyonyoogeze z'omukwano mu mubiri gwo. Ekirala lino ddyo ogenda ddifumba. Funa ebikoola by'amatovu. Ebikoola by'amatovu ebyo bifune, biteeke mu kasefuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto tokosa. Bw'olaba nga bitokose, beera ng'obiggyako biteeke ebbali wali, bibeere nga biwolaawolamu. Bwe bimala okuwola musigadde mukibuguumirize, beera ng'osengejja eddagala eryo. Sengejja amazzi ago g'ofumbiddemu ebikoola by'amatovu. Beera ng'onywako. N'ebikoola by'amatovu nabyo birungi nnyo, byongera obwagazi mibiri gyammwe. Ate ekirala ebikoola ebyo singa obeera obinywedde bw'otyo nga bwe nkugambye, ate era bikwongera ebbugumu mu mubiri gwo. Bikwongera ebbugumu wansi mu bukyala bwo, wansi mu magulu, omubiri gwonna. Ebikoola by'amatovu ebyo birungi nnyo ku nsonga ezo ebbiri. Birungi nnyo mu kwongera ebbugumu mu mubiri gwo, ate wamu bireeta n'obwagazi singa obeera onyweddeko mpola. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku ddagala eryo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.